bulungi andaba kulamusizaako nnyo muzikwala Hajj Abdunul Nyamishafi Tulwanga nze akubuuzaako eno Fit Media wetukutuusizaako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga mugamba mutya mwenna eyo yonna gye muli kasente bikimu kitambula bulungi tuli mu mbeera enzibuzibu y'ekirwadde kino ekyazze ekirumiima mawuggwe wa COVID-19 atusabe omukama kiikemu bulungi naye nga ate tujja kugaana batuusaako mawulire era olunaku lwaleero tuzzeeko tulabe ebyenjigiriza we bituuse ekirwadde kino kibituusizaawa n'ensonga zonna ezigenda mu maaso saagala obeere nga weerabira nti programu eno ekutuusibwako bannaffe aba Global Machinery Spares abagamba nti beera ng'ogendayo ofune buli kimu ekyetaagisa ku mmotokayo baagala enkoba fan belt bearings oil seals amataala byonna beera ng'ogendayo buli kimu obeere nga okifuna bulungi nnyo ddala ku namba y'essimu notusamunoti emu 521 ne notusamunoti emu 369 notusamunoti 599 olunaku lwaleero kakutuuseeko omusomesa tugenda kuba natumufuna agenda kuba nga atubuulira ensonga nnyingi nnyo ddala ezigenda mu maaso mu kisaawe ky'ebyenjigiriza n'obulwadde buno kasebo neesinya okuba naawe muganda wange nsanyuka nnyo balaba okubawuliza ebyemuli yonna malamusiza nnyo wakubadde embeera gye tulimu tewoomesa omuganda agamba tewoomesa nga kabululu naye ng'ekyamazima gye tuli mukama atukuumi amiina ate nenyongera okusaasira abatuusibwako kagamba bayise mu mbeera ezizibu bafiirwako abantu baabwe mbasaasira tusaba mukama abo nali gye bali mukama abawumuza mirembe ate nammwe ayongere okubagumya amiina teyanza nnyo teyanza egamanya gaffe erinnya Sebbaale Nicholas ndi musajja muganda ate omusomesa oli musajja omusomesa asomesebwa nsomesa Kazo ekitundu Kazo bwayise Kazo essomero baliyita Good Mami Infant and Primary School yesebo gye maze emyaka kati 14 ng'osomesa nga nkakalabye emirimu amiina teyanza nnyo teyanza kiraga nti oluddewo nnyo era buli kimu ebyenjigiriza olabika obiri obimanyi nnyo 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 ddala si nnyo kubanga buli kaseera tuba tuyiga wabeerawo ekyeyongerako kanaku obaako kyoyiga buli kaseera olunaku lukya eva obaako kyeweyongerako mu bulamu bwo kati nga mufe abali mu byenjigiriza n'omwana gw'osomesa asobola okubaako kyakuyigiriza ekipya ndi mu baana bato naye era balaba mu myaka gyabwe ng'alinako kyakongeddeko alinako eddaala oba ejjinja lyakoze ki lyakongeddeko so tuyiga buli kanaku tuyiga buli kaseera so ebbanga lyemmaze nkyayiga ate nkyayiga bintu bingi okuyiga tekuggwayo ateyanza nnyo teyanza egyo atwagala tumanye ensonga ezigenda mu maaso mu byenjigiriza ebyenjigiriza byebimu ku bisaawe ebisinza okukosebwa nnyo ekirwadde kino naye nga tunawo kubeera nga tutandika abantu tusaba obatangazeemu katono mwakomyawo abaana baffe baana ne bajja ne basoma ne tusasula ku muzadde oba naye omuzadde alina omulowoozaako tusasudde fiizi zaffe ekyamazima omwana asomye ennaku 2 n'owa wiikisi 2 asomye waliwo wiikisi 2 n'ennaku 2 eyabadde yalwadde n'agamba kati wiiki ku Mande entandika ekyamazima ekintu kino kyatukwata offside naye nte ng'amasomero ng'abasomesa tekyali mu nteekateeka zaffe waliwo ebyo abantu abamu aboogereyo nti ngera boobuuziza ekibuuzo nti amasomero agamu gatwala ssente zaffe za fiizi ate baba bakazitwala ne batuggala ekibuuzo nti tukoze tutya okugattawo omusomesa obutanyigirizibwa n'omwana n'omuzadde lwakuba nti otandikidde wabi onakafikisi k'otaddemu naye ekyamazima tulina enteekateeka ng'amasomero sigenda kwogera balala naye nga management ya Good Mami tulina enteekateeka nti omuzadde ono yali yakaleeta fees aba ne risiiti ye twamuwaka risiiti abasasula mu banka baleeta bank tips zaabwe ziraga nti bakoze ki
lwa muggalo guno kubaawo naye singa mukama atuyamba ne batuta ngaye bagamba tibagenda tuta omusajja ono tuba tulina omutunulamu yasasulako n'atandikira awo yakoma kubanga yasasulako ate naffe twali twatandikako mu kusomesa kakiba kitegeeza nti atandikira awo aba yamalayo nga agenda mu maaso n'emisomo omwana ate amalayo n'akola ki n'amalayo ate oyo yayita bakusasula nasasula wabula ekiba kigenda okukolamu obubi okwongeza fees awo tebiba tebigenda kubaawo ebyo naye tuba ku nkola yaffe ye tuba twakkanyako n'omuzadde enkadde abasoma abakomawo ku lunaku olw'essande ng'ekyamazima omukulembeze agenda kwogera akawungeezi olw'essande lw'eggulo n'abagamba ku Mande baddeeka abo batandikirawo ne sente zaabwe fresh. Of course batandikirawo kubanga abasasudde waliwo okusanda omwana w'ekisulo nti azze masomero gyesalinga ku makya asuddeko olusi ne ku payments half payments kyokka nti olw'eggulo omusajja president n'agamba baddeeka eka waliwo abamu ku bo betwaddiza sente kolo lwennyini abali baleeseekaawo olw'eggulo bamutundu bamune ba neighbors naye nga yagala omwana abeere muki musomero yajja olwego n'agamba toyinza kuŋŋamba nti tonagulako mmere kuba tumanyi okwekwasa naguzeeka sente accountability naguzeeko emmere ebijanjaalo kakalante masanyalaze mulimu eja naŋŋamba tikyasebba nakazukuwa eddakiika 3 mabega n'olwekyo sente zange twagala ombulira accountability soka ozinzirize agamba nti zikyaliwaawo naye kati mulimu ate yali aleese ku makya ejo zikyaliyo sente era tugenda ziteekerateekera oli yazireeta nitumana risiiti ye kati emwogerera kati sobiradde ensonga eno tojogera ndi lwakuba nti tuli mu kamera era bazadde baffe bakimanyi bulungi kubanga ze zimu ku nsonga nze zenkolako ku ssomero ndi nnyo mu department eyo administration naye ate ku saidi era ey'essente ey'ebisale njogera ku kintu kyentegeera obulungi awo kati awo tuba tuli ku muntu omutuufu amina tweyanza nnyo tutandikidde awo olw'okubugumya ku mulabi waffe naye katutandike ku kisaanyi ku byenjigiriza bino engeri gye bitambuddemu twagala kube nga tumanya ekisooka covid okuva oli eyasooka ebyenjigiriza ebyasooka okuggalwa ebyenjigiriza bikoseddwa bitya omuggalo guno ebyenjigiriza covid ekyamazima abikosezza olw'ensonga kireesewo waliwo kibayita okutambula waliwo ku kibayita okutambula obute oba bwereere kati covid ono atwambudde tutambula bute tutambula bwereere ayambudde ebyenjigiriza ku mitendera gyonna okuvira ddala wansi mu masomero ga wansi nasale tugeze mu primary secondary institutions ezo technical kwegamba atwambudde natulaga obuki obwereere era muli kikwasa ennaku kireeta kikwasa kizibu okunyumira mu bantu kyatukwata weya kyatukwata nga tetwetegese tutandise ttamu gwe wamanya ttamu ya 2 tuzze tusomeseza ku mwezi gumu oluusi kati ngaffe abali mu byokusasula abasomesa okusasulako omusomesa wiiki emu omwezi gwa febu kate wiiki eddako omusomesa atambuddeko wiiki 2 ogwa maaki ne batema omusomesa ono agenda kuddayo atya gy'abeera mu bisulo bye abaana be bazadde baki abantu bavunaanyizibwako agenda babeezaawo atya so kyatukwata twali off guard kyatukwata mu mbeera etali neetegeke era nkituleka nga tuyisibwa bubi mu masomero nga bannannyini masomero bwebasomesa bakwasaganya omulimu gw'obusomesa ndowooza wamu n'abaana abo nabo kyabakosa ng'abaana nga tutuuse kugamba kyosinga okutunuulamu mbeera ya sirabaasi ekyuse oba tamuzi engeri gye zirimu nti kati nga weebiri tosobola nabitegeera bwebagamba twala ebibuuzo ebigenda okukolebwa tomanya ekyamazima kwekaza naye ensi yonna yonna eri okyogambye nti bitabuse fena tukyabitegeera muffe mu system ene education abantu musomesa ajja nakubuuza kyekiddako nga naye tokiraba ku saidi y'abazadde
teacher Sebba kyekiddako kati ze bampita teacher Sebba wano bankaza ko teacher Sebba abataabu naye oli akubuuza teacher Sebba kyekikola ki kyekiddako syllabus tezikyuse naye terms oba schedule abaana basomero ba terms kwegamba schedule mwe tusomera ngambe nti yekyuse nti twalina mindset tulina that confinement gye twalimu kabox awo ke twalimu nti nsoma mu febo nga 2 oba 3 oba 4 nyingi essomero mu March mu April awo fasha mu neggwako kati setting eyo eyatamuze 3 omwaka nevaawo mu mberere ya febo biki kakati ante aba Ministry of Education abatutire enkola endala nti okwegamba okukwasaganya ekintu kino abaana basome mwana watu kati ne mu term third term gye twali tumanyi nga third term December esoofuuka first term oba otegeera so kikutwala okuba nga olina kubeera omuntu afumintiriza ennyo kwegamba oyambalemu embeera eyo nti kakati nzikiriza December kati ye first term kakati ante term eddako n'osanga agenda kusanga mu April kati ye second term oba otegeera embeera n'okyambala n'okikkiriza n'okyembracinga nti kyekikola ki kyekiriwo naye kitukosezza mu ntegera yaffe nga abasomesa naate okusingira ddala abaana betusomesa bo kibatabula oli akubuuza kakati taamu kati ngeri gye tuba tugenda okugenda mbale kuba tugale tuba tugenda mu third term naye third term ya kirasi eyo nti wemba nali mu P1 covid nankwata kati ate baddamu natusomesa ne tuyingira tuddamu tusoma kati bye twaddamu okusoma awo twali tulina okumalako first term tuyingireko ne mu second term kati tugenda mu holiday kati bwe tugeze mu holiday twali tulina okudda mu gw'omukaaga nga 7 mu June nga 7 tudde mu third term eya 2020 that calendar year ya 2020 yes kireza nti nga mukaaga ogw'omusanvu nga 7 ogw'omukaaga mbadde nkomawo muki mu third term maleko P1 yange ya 2020 kakati ante mu August nga 9 mu gw'omunana nga 9 nyingire mu academic year ya 2021 awo ntandike P2 olaba katogaako naye nga abasomesa olwokuba tuli bantu bakulu kyangu okuyingiza mutwe ate tuli guided by the good guidance bateka aba ministry so olaba nti okay kalenda yetamule bati tama koma wano nokitegeera naye omwana ono gw'osomesa alwawo kifuna naye okuba nti baana bato bw'osanga omusomesa atayogera na baana be ngenda kukozesa kigambo tubasindiikiriza kati genda mu pitu naye bw'osanga omusomesa kati nga fona enteekateeka gye tulina nti otuula n'abaana n'omugamba nomanya ekiriwo muganda wange ekyamazima badde mu P1 kati omwezi guno ogujja ogenda mu P1 third term oba okitegeera kati ate awo gumamu katono omwana omunyonyi n'agamba kino kyotegeeza oli mu kunnyonnyola mwana wa myaka 7 olina omunnyonnyola kubanga abaana bano batambula na kunnyonnyolebwa lwako tukirina nti omwana omuto ofukosa aba mwana naye okifuula omuntu okuba omwana kwekuba abuuza ekibuuzo eba babadde ekigambo why kati olina okugusa ekigambo ekyo kyebabuuza question eyo lwaki kino tica kino lwaki kati omwana olina okuba nga n'omunnyonnyola kati n'embeera eno eriwo olina okubatuuza n'obanyonnyola kubanga tiwampima enteekateeka gye tuyita ya family tree twagikola nga buli lwakusatu ne mu covid tugikola nti buli lwakusatu otula ne group buli musomesa aba ne group eyo y'abaana gyatula nayo kati bondi eyo omusomesa n'omwana otula n'abaana n'owulira ebizibu byabwe kati gy'oyita n'okubanyonnyola ebyo ebizibu kino kizze embeera bwe tugyekuma tutya kino bwe kikizze mu life yaffe tukiyitamu tutya tuyitawo tutya kati twalina okubanyonnyola naye kati bakitegeera wankubadde era ng'omanyi nti baana muli kati tikyanze kati ng'abawala tulina ekizibu ky'abaana abawala bakula omwana omuwala akula n'akutabula n'akusobera naye kubanga faananyi ng'omwana alina amabeere ng'ali mu P4 engeri gy'abeera mu banne kati olina omuwa kansolinga eyo n'omugamba nti amabeere kya buntu obwongo tulina tubuteekateeka kubanga mulimu n'abazadde abazze babuusa abaana baabwe tinze tikyasebba omwana wange akoze ki akuze era amabeere gonna gakuze agende mu P6 nogamba muganda wange kiki lwaki naye kale embeera eyo bambi tukosezza naye tugezaako okwogera n'abaana tubanyonnyola
yes mbadde ngenda kubuuza solution ku bizibu naye bisinga ndaba oli mu byogerako naye nga Tamale Henry wamu ne Waswa bali ku kamera okulanga ekifaananyi kikutuukako bw'okiraba nga kigizeemu omanya nti bebbo abasobodde okukyakanya ekifaananyi ekyo. Mbadde njagala nnyo okukubuuza ku ngeri ki gye musuubira okuddaabululamu ebyenjigiriza bino obisuubira okuba nti bijja tuukako ekiseera omuntu addemu olaba ku first term ng'eri mu Febu oba January kisoboka omuntu addemu alaba ettaamu 3 mu mwaka kati waliwo enteekateeka sofa ziringa 3 ngambye ziringa yes kitegeeza tezinnabaawo enkulu ziri 2 esooka kikyasoboka nga sina kutondeka ku nteekateeka kikyasoboka ttamu okuddamu nga bwe zaali waliwo enteekateeka abaminisitule gye bataddewo eyo gye nkunyonyoddeko nti mu August nga 9 first term ya 2021 etandika bw'ogenda okola follow up eyo kalenda eyo eddamu okubuuka ngeri mu 2024 2024 weddayo ate okutereera neddayo mu Febu ekibuuzo lockdown yasooka bakola enteekateeka eyo tuyigenze mu lockdown eyokubiri kyekigenda okukolebwa kikyalinga bwe baali kiteekateeka ekirala ekibuuzo covid wakuggwawo kati eyo ne bibeeraawo biyitawo okuziŋŋamya embeera eyo gye bali bateeseswa ate obulungi nti kubanga ffe twatandise okusomesa abazadde bakibayingire paka 2024 naye obuuziza enzire ku kibuuzo nti nteekateeka ki enteekateeka esooka waliwo kye tuyita ennaku zino home schooling oba home teaching omwana ne bamusomeseza ewaka omwana asomeseza ewaka kitegeeza nti tikya Sebba ajja ewa Shafik alina omwana we n'amusomesa yemu ku nteekateeka ezigenda okukula ebyenjigiriza enteekateeka ey'okubiri nsonyiwa nkonaku bukoonyi naye ngenda kugezaho okulambulula enteekateeka ey'okubiri oba kye tuyita ICT integration kati mu masomero Ministry of Education yeegatta ne ICT Ministry of ICT ne bateekawo enteekateeka eyo mu masomero agamu okusomera ku Zoom okusomesa abaana computers mu masomero okuteekawo lessons computer lessons mu masomero enteekateeka eyo mu masomero agamu ebaddewo abalala bagenda kiteekawo yemu ku nteekateeka egenda okubbulula ebyenjigiriza tukkirize nti kati tugenda kudda mu mbeera eya buli kaseera tuddeeka bakulisaayo mwenna mwebale kubeera nga mukyaliko eno Efik Media we tukutuusaako ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga ebintu bingi leero tuli mu byanjigiriza omusomesa ali mutubuulira ensonga z'ebyenjigiriza bino biyimiridde bitya ebyenjigiriza kiki kye tuba tubisuubiramu era essuubi libaddewo nti mu 2024 tugenda kuddamu okulaba ku first term yaffe nga gye twalaba okusinziira ku byenjigiriza engeri gye badde babisengeseemu kyandibanga waliwo ekigenda okyukamukko twagala tubeere nga tumanya ebirala ebigenda mu maaso ku byenjigiriza musomesa awo gwe tukomye obadde okyatunnyonnyola engeri gye mutuulamuko n'abaana ne mulaba nga ensonga zino muzikwasaganya bulungi nnyo n'abaana tusaba omaliriza ensonga eyo ensonga tubadde ku nteekateeka enteekateeka esooka ebadde gye tuyinza okuddaabulwa ebyenjigiriza enteekateeka esooka ya home schooling omusomesa ajja ewaka n'asomesa omwana era ndoza n'ayogera n'omuzadde mumbeera eyo bwetyo ne bateesaganya ensonga enteekateeka ey'okubiri ya kuintroducingawo kye tuyita ICT lessons mu masomero okusomesa abaana computer lessons omwana ono kuba kitusindikiriza ku saidi ya byamikono nti kakati we tutuuse tulina okuyigiriza abaana computers mu masomero okuteekawo classes ezo omwana esooka yige engeri gye bakolesamu computer gye banoonyereza work nga bayita ku mitimbagano egyo nga internet yenteekateeka zezimu eyinza okubeera ng'eyamba waliwo embeera ya Zoom
olwakuba nti gw'osomesa ate baana bato essuubi ly'okubasomesa ku Zoom kiyinza obba kyankalanyaamu naye ndowooza bali waggulu basobola okugikozesa era bangi bagitandise kubanga n'essaawa zino wenjogerera ninako olw'ekisa kya Katonda naddayo okwongerako ku bitabo so tuli mu nteekateeka tukola online studying tukola online batusomeseza ba lecturers bajja natusomeseza kuki ku mutimbagano so enkola eyo eri mu higher institutions mu primary institutions amasomero agamu ffe tunagitandika wano naye amasomero agamu agasuumuuseeko bagitandise ogikozesa era abaana bakola ki abaana basoma bagikozesa ne mubatuse abaana bato bakozesa Zoom naye kiva mu nteekateeka eri n'abazadde waka n'abazadde kati ensi weetuuse mukama abadde atusaasidde lwakuba nti muna ebintu bya social media babikwatakwatamu naye mukama abadde atusaasidde nti kati information etuuka buli muntu mu kisenge mu binaabiro mu buliri wa buli omu waali kitegeeza nti ofuna essimu yo iPads ng'ezo abalina smartphones lesson zigenda mu maaso n'osomesa omwana omugayidinga lwakuba abazadde bali bejjako obuvunaanyizibwa by the way buli kintu kijja n'obubi n'ekirungi before covid abazadde bali beesuliddeyo gwa naggamba when it comes to their children banagenda omusomesa kasa kuwa fiizi sisasula fiizi zange olina sente z'omumanja nti kati omwana wange mwagaza grade west kati bajjako obuvunaanyizibwa obwo obuvunaanyizibwa bw'omuzadde n'omwana covid ono obulungi bwaleese nti omuzadde afunye ekiseera n'atuulako n'omwana we ewaka ku nsonga ez'enjawulo mu byokusoma mu mpisa eza bulijjo ng'omuntu balina okweyisa so bwe bulungi bwa covid si kirungi kwogera ekyo naye buli kintu kijja n'obulungi kati obulungi bwakyo nti omuzadde ategedde omwana we lockdown eno kati nga bwezze nti omuntu ategedde okentula ne shafik netwogeramuko nenfuuka mukwano gwo nombulira ku bizibu byebadde okola ki kyoyitamu naye luli mbadde ku mirimu nkeera ku makya genda kukola nkomawo kiro sikuyambeko homework kandi homeschooling eri kyeyambira nti omuzadde n'omusomesa n'omwana kati olaba n'omuzadde omusomesa biki byasomesa ani omwana n'ofuna nekyasa ebuuza omusomesa oyo naye omwana wange kati mukoze ntya naye wano kwegamba interaction yeyo eyambi obulungi naye we tudda ku bibi muganda wange tusulawo byebiyitirivu mbadde njagala nzirukewo emisinde naye kino tukikiseewo katono amasomero mangi tukizudde okusinziira ku kunoonyereza nti ekyamazima abaana balwadde ne mugana obuulira abazadde kino mubadde mutya nti basobola okuggalawo amasomero oba mbadde musuubira nti musobola obbejjanjabira ewaka kino sikyogera nti wano we bali naye oyedde tubalabyeko naga nti nali nsomera gundi naye omusomesa n'agaana okunzijanjaba oba okunyonnyola abazadde kakati amasomero gonna kyetwayitamu mu lockdown yasooka ng'omuntu ofunamu okutya n'ogamba naye singa ngamba omwana ono byenjogera si bya buntu njogera ekintu ekiri kibi kyengenda okwogera naye nga kyekiri kyosuubira nti kyabadde bakozesa omuntu mutima gwe ngezako okusoma omutima gw'omuntu ebirowoozo singa ate abaana bano baddeeka oba mpulira omuzadde ono nataba muntu mulamu kimala agenda gamba abavunaanyizibwa ab'ebyobuyinza essomero gundi liriko omwana we yavuddeyo ng'alwadde covid kitegeeza nti abadde mu baana abalala abangi ne beegatta wamu essomero baba bagenda digga kati omukulu w'essomero lino nahatya ne management ne bateragamba tukikoze tutya ne batandika okuyiyiriza obuntu self medication gundi ezo first aids gundi ezo katumweyo kano omululuuza katumweyo enniimu aterere ekintu ekyo ekyamazima si kirungi ekyamazima twetaaga ssente naye ante obulamu kikulu bwe busooka ekyamagezi kyalibadde nti gamba omuzadde w'omwana ono nti muna embeera bati yakoze ki yeriwo ate si kibi okutegeera nti good mami kwabaddeko omwana wa covid si kibi si musango obulwadde bujjira mu mpewo bujjira mu ki kwegamba
oyinza kiziyiza otya so ekyali badde kyamagezi kwe kuyita omuzadde oba noyita abantu abavunaanyizibwa ab'ebyobulamu nobategeeza nti abange mu institution yange naguddemu ekirwadde naye tukoze tutya abazadde mbategeezezza ntya oluusi bakuwa ne ku magezi engeri gy'oyinza okwogera nabaki abazadde kubanga omuzadde ono n'omwana w'abazadde tubadde nabo ebbanga lyemmaze mu busomesa omuzadde ku mwana muganda wange abamukambwe so oba olina okufuna engeri gyokireeta gyokiwumbawumba n'okibika gyokireeta n'otegeeza omuzadde ono ekyamagezi kyalibadde nti osukali babyabulamu mbona obabuulira nogamba bannaye nga tonagana wa muzadde wayinza ottagira kati agenda okujja ng'olina backup health workers nti kitono kiggwa nekitawaawala amasomero gatidde olw'embeera ekyo babatadde basomesa baavu amasomero gali mu zirooni nagamba kakati bwenanga abazadde batwale abaana ngenda kulyawo awo wennyini nsaba onnyonnyola omuntu kati nga mmwe abali mu administration ekyamazima basomesa bagenze emirimu emirala somesa kati omusanga avuga ebooda ye awaliwo gwe nasanga eyo mu musenyu eyo n'agamba wano nvaawo we banaaba banjagala njagenda asomesa olw'eggulu ku makya mbeere mu musenyu gwange kino kitwalawo abasomesa kyangwakulumu mubandi bwayiise nenyimiriza booda bwenyimiriza booda yali yayimirira okuntwala nga musomesa waffe wano yanvugira bwereere naye twajje tunyumya nanga tukyasebba simanyi naye ekirabika aze mubagena okudda kusomesa tombalaabo nga nawe okiraba embeera eno omusomesa wakugamba nti natandisa omudaala gwange gwa capati mwongere mu bwongezi kapito agende bugenzi mu maaso yes naye omusomesa ono yabadde asomesa obulungi kanga amasomero kati ng'eryaffe omuzadde akuwa omwana agamba kamutwale ku good mami olw'ensonga abasomesa bayi basomesa buki bulungi mu biseera biri before covid kakati olina okumaintaininga omusomesa oyo wano asigale saidi esoose nti omusomesa ono baziza nakusiibula tomuganye kwanga nawe okiraba nange mbaddeko byendi mukwasaganya kubanga onaalisa otya abaana bo olina okuyiiya onaalisa otya abaana bo nga nti amunenze ndi musomesa nnyo era ye calling yange kanindeko lockdown weerigwera bwe muliira bwe mujja okuliira katusibe katulisule enjala tunywa amazzi so omusomesa wajja nakutegeeza omusomesa ono agenda okugenda nga takutegeeza ye mubi naye azze nakugamba nti omuganda wange nkubulire olw'embeera bweti ne bweti eba eguddewo nsaba nte omuleka nakola ki nagenda naye ate tekiri administrative okumuta obuti nti genda omubuuza omutula wansi nti nkoze ntya nakuwa engeri yagenda kikola ki kikola naye iffe nga wano tulina enteekateeka gye twakola twayita meeting y'abazadde netubagamba nti ku ssente zibadde mutuwa before covid mugenda twongezaamu ku kasente ekyo no tekikirizibwa era ne wano nkyogera mu kamera tekikirizibwa bakitugaana kuva ministry okwongeza abazadde ki sente naye twalina otuula nabo twongeze sente ng'ensonga gye tuwa nti obadde watuwa omwana before covid ekitukwesa omwana omusomesa gundi abadde asomesa bulungi era ng'omwana we akola buki akola bulungi kyokka omusomesa ono ensonga gyawa nti munnaye covid alina abaana abokulabirira ate nga bayitirivu tumuleka agende nti nedda kati tusaba twongezeemu katono tusobola okuyitaininga omusomesa ono kuki asigalewo ku ssomero aleme tuddukako singa agenda ngenda funa ba freshers abakatandika okusomesa kubanga bo tebagala mmanya kana ate abasomesa wakyo tuyita okwewogoma okweggama enkuba oli ajja nga yeggamye kapitawo wano nga bwe nnoonya emirimu emisava ngende bwe mwagala tufune katusaba mutwongezemu ku fees katono tumaintaininga abasomesa bano tubaritaininge basomesa abaana twongere ofuna ekinyusi kiri kye mwafunanga services ezo twabawanga luli tuzimaintaininge bwebanga mwagala essomero bweba toyagala ssomero omusomesa kagende munaye kola sigenda mugaana kugenda so twatekawo enteekateeka eyo
abazadde ne batukkiririzaamu ne twongeza fees abasobodde zitwa bazituwadde abasigadde nga babanjibwa naye si mu bubi yeyo embeera naye nga bagenze abasomesa bangi bagenda abaffe twatwalako bagendako babiri ne tusigaza 22 mwalina 24 twalina 24 staff ne tusigaza ababiri bagenda ensonga ze bawa nga oziraba nga zirimu eggumba 22 bwe bali bajja ne bakubuuzaako ne baddayo mu mirimu gyabwe nga bwe bali ku ground. Okay. Yes, sir. Amina kizaamu amaanyi n'essuubi twagala kubeera nga tuwumbawumba programu eno twagala obeere nga otunnyonnyola ekisembayo ku musomesa n'omuzadde wamu n'omuyizi twakyogeddekokko igwe wetunuulira abantu bano abasatu ani asinza okukosebwa? Bonna bakosebwa naye okagamba kati kokosezza nti ani asinze okuba kunkuba muggo ekyamazima oba nkubye omuggo olw'ensonga abantu bano abasatu abandaba eyo mugenda kunsaasira naye ngenda gezako bigira obimenyamenya omusomesa ono yasinza okukosebwa atya ne tuddako omuzadde omuyizi n'asembayo kati katuwulire ensonga ezifuula omusomesa ono akosebwa atya omusomesa muzadde kitegeeza nti alina baki alina abaana eka webale kati ekiri ekibuuzo kyoga nti omusomesa omuzadde n'omwana ono omusomesa tikyasebba musomesa tikyasebba muzadde alina abaana alina omwana mu second senior 1 si ye mwana kati musaasire agenda kujjawa sente ezisomesa ezigenda okuweerera omwana ye amaanyi agenda asomesa n'agajjawa nga ku secondary bamubanja ontegeera ekibuuzo kyo nti omusomesa ekyamazima akoseddwa nnyo kuba omusomesa ono muzadde ensonga lwaki omusomesa akoseddwa ennyo kuba muzadde anti ekyo kyogedde bwotyo lwa nsonga nti weerabidde nti waliyo omuzadde alina omwana wano naye ng'asomesa secondary ogambye otya waliwo omuzadde gw'ojja osanga alina omwana wano naye ng'alina secondary gy'asomesa so kakati oyo muzadde wano kyokka musomesa alina omwana wano muzadde we kyokka musomesa kakati for example kati nekirala kikino nkiira bw'okyogera bwoti ojja sanga tikyasebba nga muyizi ku university nga muyizi ku university kakyeta mwana ontegeera ate muzadde kati ani asinza okukosebwa musomesa ensonga gyenkuwa yiino omusomesa ono ekyamazima eggwanga lino liyimiddewo basomesa wankubadde ababuyinza batulinnyeko batutudde babigere mu mbeera eyo mbawakogere batyo the nation is because we etegedde eggwanga liri kye liri kubanga tuli lwakuba nti abasomesa weemuli ontegedde kutegeera eggwanga likoze eki waliyimiridde kitegeeza nti omusomesa ono wanyigirizibwa omwana gwasomesa agenda kunyigirizibwa n'omuzadde agenda kunyigirizibwa ko omuzadde tekigasa kukwata ssente kuteeka mu fees ku ssomero ng'omusomesa ono embeera ye ey'obuntu si nnungi omwana agenda kukosebwa ate nawe omuzadde sente zikola eki zife abaana bano ntera ogamba abazadde wano okwongera okulambulwa ku nsonga eyo kati nzira ku ky'abaana lwaki tebakosebwa nnyo tulina kye tugamba nti okusoma tekukoma banaasoma mu maaso yonna okusoma tekukoma essaawa zona zonna zeeyo nenkola ki nennyongera ku bitabo kiteeza tekukoma naye ate omwana oyo akyasobola okukola ki okusoma tekukoma naye ante okulya ewaka nga nina omwana omutwe waka ye alina okukola ki naye waliwo ekintu kyeweerabidde awo omuggalo guli ogwasooka nze nina essomero erimu we nali kumpi we baamaliriza okulangirira nti nkya abaana badde ku ssomero nawulira enduulu eva mu bisulo omuggalo guno siwulidde ku nduulu ya mwana olowooza omwana tanyigiriziddwa nnyo kubanga enduulu luli yaliwo ku mwana yali aganizira akakiringa we twasomeranga baga nti tikyawa subject bweti mwesunga omukuddamu mulabako ate weesunga nti mulwadde
oyinza okufa essanyu kakati naye omala kutuuka nga musiniya ffe ogenda kola bibuuzo tikyataliiwo n'omuloopa kati omwana omulundi guno tasanyuse olw'ensonga nti lockdown eri bwe batuwamu akalembereza omwana P7 omwana wa senior 4 owa senior 6 baamala ekisinga okuluma kati tolabawo kukuba nduulu tubanne tuzze tumale kati tulina abaana ba P5 abaana ba P1 abagenda mu P2 abaana ba senior 1 abagenda mu P3 mu senior 2 aba senior 5 after all kati ne tubana ebyo n'abantu ekigambo kino oba neekaze ekyogere weekaze ne tubani gavumenti etwala ebintu nga byakusaagirira soko okiddemu wetunde mu kamera eri ogenda kunkubya emigugu tulina gavumenti yaffe etwala ebintu nga biringa ebyolubalaato eyina services eyina gundi enteekateeka ya gavumenti yaffe ennungi ku mpapula naye implementation eyina obuzibu kati omwana ono ekyokwesoma okudda kusoma kibula nenaddayo bagana kwa kaiteezi batugana tuddeeka omusomesa aba yakakola lesson scheme of work akoze ateeseteese waka gwanasomesa abaana yeteeseteese nti ate muddeyo abaana baddeeka kwegamba ekigendererwa kibula onfuna ekigendererwa kibula naye all in all nzireyo ku point ey'omwana okubanga takosebwa soma tekukoma Shafiki kakubuza ekibuuzo olina kabane bwe wasinganga mu kilaasi n'abakusinganga essaawa zino fena tuliwa waka okitegedde omwana yakusinganga mu kilaasi ne gwe wasinganga wayita n'ogenda mu P6 nze nesigala mu P4 fena tuli waka omwana baby class bamuwumuza eyakatanga okusoma nti nasale sections abaana banasale muwumule gavumenti yaffe newumuza n'abaki n'abalala bonna aba university abasawo nabo bawummule anti kati sawo abali badde kwesa omukisa ogenda mu intern nti mbadde first year mu medical school kagende nkole mu Red Cross involuta webali bali waka no one nasale ayinga essomero ali waka ekizo ne kijja nga mbuzo omuzadde ono ampa omwana nti aŋŋamba omwana nti ayite lwaki papa kikyenyo ekyo ekikusindisa omwana adde mu P6 nga omwana ne mu example gye nkuwadde eyo kikyenyo omuzadde akosebwa kanizira ku side y'omuzadde omuzadde akosebwa naye ante omuzadde takosebwa nnyo nga musomesa na mwana atya omuzadde ono ye bwe batuggala amasomero yasigaza fiizi ze abamu basigaza fiizi kati ate bayigana akakodyo kano tebasasula era gavumenti mutusaasire kubanga tuli mu ggwanga ng'abazadde bakyali bakabulaaza nti alengerera wanagamba tukyalina lockdown eyokusatu omwana ono agira atuula fiizi nziwonya beebaza bali mukubangalo mukama kamudulira webale kubanga sigenda sasula fiizi okumala mwaka muki tebagenda sasula fiizi obuvunaanyizibwa bubuze ne mubazadde omuzadde ono akosoma kitono beegira wano nti omwana akuze bannangeza omwana akuze naye bagala mukuletera omugambe kale ye maama yesu mukiwulidde omwana akoze eki akuze naye nali nkubanjayo akasente emabega tikyasaba kati ebyo byaggwa byemabega katuli ku ttaamu eno nti kale kati ttaamu eno mbadde nsaba ompeeyo half wateokusi bbiri omaleyo gwatalaba mbeera muganda wange covid yenna batugadde kati bagadde ekikuubo bagadde amatakisi beba abazadde bwe tulina ekiko ekyo bali mu mbeera yaabwe akyali ndoza kirako saidi yaabwe bali mu kwebeereramu tugambe bwe tutyo mu mbeera embi kati abazadde kyamazima bakosebwa kitono bo basigala bakola amasomesa tebakola so kale kitegeeza musomesa mwana muzadde hayirako eyo omuzadde omusomesa yasinza okukosebwa kubanga omwana ono kwayimiridde kati omuzadde n'asembayo nti ye takosebwa omwana wali waka agenda asigala nga amunoonyeza ekyokulya jasi ekyokulya kati bwebuzibu naye ebya fiiza yabisimattuse bagenda kunoonya kyakulya na rent abapangisa obudde butuddukako mbadde nsaba otunuulire ensonga y'abaana ba nassale nga tumaliriza
abaana ba nasale section yavaawo. Ministry of Education yenjigiriza bwetyo bwegamba nti alikuwa tebasobola kwambala masiki tebasobola kwekuuma mbeera eyo kwatakwata ku kintu balya ebikyafu tebasobola ennyindo zaabwe ne basalawo basooke bakole ki nabayimiriza wabula baatuleka mu bbanga kubanga okuba nti omukulu okubanga nganze administrator omulamba bombuze ekibuuzo kino nesisenamu simanyi oba balekerawo okusoma oba tebalekerawo tuli mu mbeera ey'okubuzabuzibwa kati yeggwanga lyetwatuukamu omwana wa nasale omugambye wummula tomuwadde ddi lwakola ki akomawo ne mu kalenda eya 2021 taliimu tebamuteekeddeteekedde ekibuuzo omwana ono agenda kuyisoma nga wa myaka 6 ayingire P1 kubanga P1 myaka 6 ayanguye aluddewo myaka 7 myaka 6 ateeke P1 ku myaka 6 ebbanga liryo naalika bajja kuwa ensonga zaabwe simanyi oba nsobola kuba budde kubanga osaija gavumenti sayidi emu entuufu bajja ensonga zaabwe omwana anga ojjako ekya masiki kati ekyo nkirese mu bya social enjiga omwana from 0 years omwana ayige ensazo okusomola mu tegedde emirimu gy'owakaddize that is information eyewaka mwana wansi w'omuti kati ayina ajje ayige reading and writing okubyaba enku okukima amazzi okusemera ennyumba ku myaka giri whatever institutions as well. Early child education. Yamutikira n'omutikira. Yamutikira kukozo n'omugambi tugenda kudda musomesa nasale. Kwanga abasomesa nasale tebajja mu P1 mu lower classes. Ate bagenda somesa nasale tasomesa P1. Bali specialized mu bayo mwana amadde atyaji bambi bakola omulimu munene bajjeko kakati ate tugenda suulawo muganda wange olw'ensonga mulimu ebintu ebimu ebika by'amaziga kati tulina abasomesa 6 bannasa bandi bafuna ekyokulya ekibajjeeko lwakyakifuna bikola okusomesa buno tulina kyetuyita tulina emirimu egimu nga obusawo mulimu egimu egiri egikwata ku bantu obusawo okusomesa gino emirimu tugiyita omwana ono omusomesa ono ekisinga katonda mutonda nga kyali batutekamu mbuuza tezateekamu mu bwongo buli omusomesa takola kirasi omusomesa yateekeddwa okuba omugezi era edda abagezi abakusinganga mu kirasi bwe babenga abasomesa nga shafi kubanga yali mugezi mu kirasi gavumenti efulumya okulaba nga kyali yekolingiye obuweereza balina okukola ki balina okubeera ateekateekera omwana ono okuva ku makya paka lwagulu omwana ngayiika omusomesa n'asula ewaka ewuwe yaba tazeeyo kwebaka ate abazeeyo okuteekateeka wanasomesa nnyo enkya ate ne mu holiday era kyekimu kyezo talina budde bwakaduuka talina budde bwagenda kukola mirimu ki webale nnyo nti ffe dedication yenamoti kwegamba twewaayo omwana ono weggwanga abenga tumubuilding nga mwana avaamu ekintu netuleka ebirala byonna gwe n'ogamba amasomero gaggadde tokomyoko neweekaza n'ogamba nasale schools zivuddewo oba mbiwulira bubiize abasomesa banasale schools zivuddewo kati aliseti abaana be akoda mabi mukiriza tugenda kumulamu katono tukomewo Mr. Sebba erinnya itugambe kati agenda kukoma wabere nga atubuulira magezi tigawa abasomesa ate tusobola okubeera nga tuwumbawo
Abakulisaayo mwenna naye mwebale kubeera nga mukyaliko Pick Media tubatuusaako ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Olunaku lwali lumusomesa akyamaliriza ensonga naye twali twagala tumalirize n'ensonga bagezi gagenda okubeera nga wabasomesa bange osanga gagenda okubawa naye gaali mu kukozesa okubeera nga basobola osavayivinga mweno embeera nzibu. Sebo tusaba abantu magezi tugowa abasomesa amagezi gempa abasomesa oba getwewaako tukkirize nti mu bulamu tuba ne buli mbeera ejja olw'ensonga nga bwe mbagambye mu kusooka nti covid ono olwajja yatubikkula yatwambula n'atulaga obwereere bwaffe naye ate najja n'ebirungi nti omusomesa luli ebbanga lyonna lyalinga mu kuteekerateekera baki bayizi baana naye ye ng'omuntu nga teyeefaako teyeeteekera biseera bya maaso osanga ne mu mbeera eza bulijjo osanga tukyawa biology nga yakubye ekikalu tubeera simanti nga watusanze tubeera simanti nnyo era okugamba omusomesa n'obujjayo bwambi n'obuweesa ekitiibwa kubanga kyetulina okuba naye nti embeera eno tulaze nti tulina okuvaako ku leve eno netulowoozamu kaako ensusu netusukka mu kulowooza nti mbe n'obudde bwenteekateekera abaana saagala buva mu buki mu busomesa kubanga kyoli nze omusomesa kyendi naye nina okukola ebintu ebiri related to busomesa abamu batandisewo ebintu by'okukola ebitabo ebagazi ne bayiga okukola ebitabo abala bayiza ebintu by'emikono ebikagamba nga biri related to busomesa okukola kyoko ebitabo okukola kyoko kati enaku zino tukola candles ebizigo ofuna groups zaffe nokola ebizigo abaana ba boarding ne babigula kusomera muli bagenge nomumitunda nampaka tewawa omuzadde tuteekawo embeera kati enaku zino basobola balina ekibagamba infection omwana yalwa infection gwe tofaayo infection kanaku abasomesa tulina makakolomooni ako kyogondi kala wano kavazi wano ebitabo wano bomubuuza ensonga omwana kyasinga okola omwana wanakosa kale eno yesinga okusangula obulungi okusheminga obulungi eno si yaffe neyaffe so tuyize obwongo obugaziyamu ekyokulala tubeeko emirimu emirala kituyigiriza obutaba na mulimu gumu anti kati wali omusomesa nga wakusoma bwabeerawo kuva ku makya mpaka kiro oyo waba agenda kukola ntya omusomesa ono omulimu afunegwa bwasikaali akuuma ekiro tulinawo mpulira ebweru eyo sigendangayo naye omuntu mu lunaku aba n'emirimu mu lunaku aba n'emirimu gyakwasaganya egyenjawulo kyekiseera tuve mu kwebaka yes omusomesa okuva ku makya paka lwaggulu gwe mulimu gwa era kyekugamba kubanga omwana we namuwa akadde akatono kati ngaffe abasomesa primary part-time oyo mulungi mu secondary education abasomesa secondary school naye fe abali mu primary challenge gyetulina nti omwana ono ayagala omusomese bwomala omusomesa ate olabe byakoze ki byawandiise awandiise atya kitegeera olina omusomesa reading omusomesa how to write handwriting eba ennungi bikikati olina kubeerawo abaana bato bano beetaaga obudde bagala keya olina kuvaawo omusomesa muzadde ayagala keya eyo olina kuvaawo naye ate olweggulo nga nvudde ku ssomero kyekira kyenteekawo ninako abaana ninako muganda wange ninako abaana nga bakuze mbateekerawo ekintu mangu nebakikolera ewaka during the day gesitabeera kanenzayo olweggulo okulaba biki byebakoze naye ekisinga kati nga nze ng'omu kyendabye ekimpanguza akakatonotono okwenyigira mu kyetuyita loans omusomesa yenna nga anaaba ekyokulabirako mu maaso ekyakulabirako tulindabirwamu eri community eri society mu mbeera ya Uganda gye tulimu tulina okuyingira mu kye bayita
loans twene ngejenza ze walamu ate nga nze ndowooza mu bya business abagagga bonna betulabiddeko ne tubegomba maama oyo nga bali mu loans so amagezi ago mba basomesa twenyigire nnyo mu kusevinga akatono ke tuba tufunye n'okuwula n'okwewola wali no mu kusomesa kwammwe ate mulinawo mbeera eyo yakubeera nti musomesa oboze ku ssomero lyaffe weebale ye buli mwezi tujja kutemangako omutwalo tukiina wano before covid nga buli mwezi omusomesa otema emitwalo emeka omutwalo njogedde mutono sokolireko omutema 5 wano nga mugabe sente okutema 5 tetugaba si nnyingi zijjira mu budde naye ate kitwagamba nti bwe mba nga nze teacher Sebasi okwambala essaati ennungi naawe omusomesa ali under my custody ali under obuvunaanyizibwa bwange nawe olina okubeera kyendi kitegeeza wateekeddwa okubaawo kibayita okwerumya sigenda kulinda funa kakadde musevinga omutwalo nsobola ofuna entwalo gyange meka 5 nga gyenfuna omwezi nensevinga omuki omutwalo kati ffe wana kasente kaffe ketufuna ng'abasomesa tujjako emitwalo emeka 5 buli mwezi era mu mwaka ne tutuula kuba ffe tutuula nti buli mwaka twali tutandisewo enkola nga etambula emyaka 4 era abasomesa babadde 4 mu myaka emeka nga buli mwaka waliwo omusomesa abasomesa 2 omusomesa omu afuna kaprotike ne kabeerayo eyo ffe nga gye twekulakulanyamu tatandikirawo kukakozesa kabeerawo kati omwaka oguddako naye abasomesa bakitegeeza nti balina okuvaawo bwenomakinga sure nti omusomesa ono takuvaako kubanga leero tuwadde Shafik omwaka oguddako Niko oguddako Henry so muyina kuba musomesa oyo gemumanyi nti waawo tagenda kuvaawo kati ate naawe mukina okubeeramu kagamba otawakkale mu ggwe ogambe ndi musomesa naye ate omusomesa bwe ndimu mbwenyumirizeemu naye ekikuddusa tekiri nnyo ekituddusa we are looking for green pastures naye ate kati ekikunoonyesa ssente nnyingi kati tulina kuba naye bba baffe oba wali awo bawo abasomesa bakasente ki empitiri nnyingiko okitegeera kale oyagala ogendeyo obeere bulungi naye ate ne wano kisoboka nga twesise ku ki ku mukono nti bw'ofuna poloti n'olinaafuna kati abasomesa bano bw'otunda gundi epoliti yo ng'osaze ogitunda waka kasente akadda mu nsako yaffe singa ate ogitunda nogamba bannanze njagala mu ssente naye tusooka gigula nebeerawo nti yiiri kati ne tukuwa obuvunaanyizibwa ne tukuwa empapula zo naye ate oba otunda kakubiriza akasooka kapasente gikano akamu tubanga ate bamulooka kaddako eno musako next year nomala kiba kiyambako sako okulaakulana twewozeemu naye omakinga sure nti weweewolamu by end of the year onokuba nga sente zikomyewo Shafika afune sente ze ezinaagula poloti ye kyetwasalawo okugula ko nga kirabikako kiri appreciating ki ettaka likula kakwati kinyumanya ne mutandikira ku musomesa ono gemulaba nti sente zimukaluubiriza bonna kola ne mudirector waffe yatugamba nti naye sente zikola ki naye zimubula kati ffe abasigaye ne tuggwamu amaanyi wabanga atukozesa sente zimubula olwo ffe kiriza nti fenafena buli mwalina obutubi alina obwetaavu wabula katono okofuna okakozeseza okazanyisiza otya okubako kyeweeyongerako amina tweyanza nnyo tweyanzeege nsaba osiibula akulaba yenna n'akuwuliriza abandaba ntwala omukisa guno okubeebaza okusooka ddala mbeebaza okwekuuma ekirwadde kino kya covid naye mbeebaza okugoberera amateeka gavumenti yaffe ge yateekawo okukirwanyisa naye ate okusingira ddala neebaza amaako esusu abazadde baffe batubeereddewo ne mutuwa abaana abazadde ba good mami kisobola gyensomesaako neebazaako ensusu osooka ddala okutwagala ne mutwagala nga bwe tuli ne mutuwa abaana ne mutwesiga n'abaana naye era kanneebaze n'abalabi ba media mwebale kwonoona data ne mufisa akadde ne mu spending akadata kammwe ne mula programs ennungi era nga tukkiriza tetugenda bayiwa
Amen. Graphic media tetugenda bayiwa. Tugenda kwongera okubaweereza. Amen. Teyanzege. Omusomesa atunnyonnyodde byonna bitubadde ebisinga ku tubadde twebuuza tubeereeyo ebbalibbali ekyamazima bingi twali twebuuza ebyenjigiriza biraga kino nakiri naye ate nzengaomu nzeemu essuubi oli ayinza okugamba addamu ate essuubi nga talina gwasomesa gwaweerera abatamayindi nange ensoma ate kati gino emyaka tokyasobola kugenda wa muzadde nti owaayo empaayi naye nga nsonga nungi nnyo ddala tweyanzeege amusigaleeko fikimidia musubscribinge mulaikinge tujja beebaza kubanga fikimidia erabika si ya bbanga ddene myezi giringa ena naye mugyagadde tuli basiimu nnyo tamale henry ne waswa bali ku kamera Muhammad yataliiwo naye nga naye abeerawo mu mbeera zonna sigadde ze muzikola nyamishafi kulanga